akati gwe yateze nayogera byenkanawa kubanga oli maaso bitalo ddala era ntwala okusaasira eri Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka wa Buganda wamu ne gavumenti ya Uganda ekulemberwa ba Museveni okufiirwa omusajja Njasa Biggu, omusajja gwebadde tumanyi nga omu ku mmekete za Uganda atuvudde ku maaso. So Haji Ibrahim abadde musajja mulungi nga ayagaliza ate nga atuzimba ffe abatandika bizinesi kubanga bo batandika dda, naye abadde ayagala ffenna tubeere nga tutambula bamu we bavudde tuddewo. So nsaasira famire ne obusiraamu ne bannayuganda bonna kubanga abadde mukozesa nga alina abakozi abasoba mu 1,000 mu Karamoja, mu Lusaka, mu Uganda. Apakwachi bamusubiddwa kubanga abadde asembera Pakwachi nga naye atwikayo woteeri mu Katwe y'omu ku bantu bemanyi nti bali self made, tabadde mwana w'omuntu okubeera kyali. Abadde nnyo mwonna obulwadde buno obwa Nalubiri. Yes, obulwadde bwa Nalubiri bulwadde bubi era tuyambe tusabire ababulina tulabe nti bonna bakola ki, bonna batereera. No tulina kweyisanga ye nga okusinziira bombadde omulaba kuba ffe batali basiraamu tutudde wano. Godfrey Kirumira mukristaayo wena mirembe ne kuva lweyawulidde nti BMK mukama amuyise Kirumira yalese byakola n'atuula wano tanava wano. Ono mwami Kayondo Moses alina bizinesi ze zakwasaganya naye yazirese n'agamba katule wano. Mwami Akamwesi abadde akyasigala nji molo ye extension ya molo kubanga alina molo ndoza yesinga obunene mu East Africa, naye abadde akyagitereeza akyagiyoyota nyonyi we zigenda okulandinga helicopter ezigenda okulandinga kati nabyo abivuddemu n'agamba kanzije kuki kulumbe. Mwami Misach kati yandibadde ali mu traze eza papa sport ng'agaba omuceere gwe naye agambye oba banzibe kange n'embeere n'omusajja ono yambeererawo okusiga nsimbira ne album endala zonna ng'azigula. Era show eyasembayo gye yasemba okuyimba okwetabamu yali show ya Mwami Misach ku Africana, then naddamu n'alonchi nga akatabo gwe mukolo gwe ogusembyeyo, then negina emikolo egy'okuziika. Abo abagaga b'omu kibuga beeyita abagaga mbakubiriza mukope bano abasajja abalina mani nga temubalaba, mukope bano abasajja abalina sente abeeyisa obulungi nga tebaboola mukristaayo mukatoliki nga omunnayuganda bamutwalanga munnayuganda. Kubanze Haji Ibrahim we musanga n'enseneneze nga mpaako naye yandibadde azuwa bakasi mu buyondo byatandika n'ab'ensi, yandibadde abadde asinga okwagala ate mukulu waffe gwayita Kaweesa omulabyeko wano omwami oli ali wali mu muti nga agamba John ali Kaweesa wali mulina okujja ne Kaweesa mujje nkya ku dduwa nga ategese edduwa y'abasiraamu naye ng'asooka ffe abakristaayo tujje ku dduwa ye. So kibeere kyakuyiga eri ffe abavubuka tuleme kusosola mu mawanga, tuleme na kusosola mu madiini, twagale abantu nga we bali kubanga bino byansi byakuleka. Yes.
Omanyi obusiraamu kuba kukkiriza kati naye ate mwe mumanyi okusiraamu kwe kusalako akantu nedda kuba kukkiriza